amawulire g'okukyusa abadde omwogezi w'ekitongole ekikuumaddembe oba poliisi y'eggwanga lyattu Uganda g'atandise okubuna omutimbagano kw'ossa ne ku gurawundi mu bannayuganda bonna olunaku lwa kawungeezi ng'omwezi ogwa Ssebaaseka guzingako ebyagwo gutukwase butereevu ogwa Kasambula omwaka 2024 olunaku olwaleero kalira ntende muzaamugula ng'obye bumale nkutuuseko ebyafaayo kayingo eby'omusajja omuzira kulimba amanyikiddwa nga Federico Enanga ng'ono yakwasiddwa obuvunaanyizibwa obulala wenjogerera kaakano ye Deputy Director owa Interpol Bwana Federico Enanga ono abadde amaze ebbanga ddene ng'akwasaganya emirimu egy'okwogerera poliisi agirabiddemu ebirungi nkuyanja okuli n'omudaali gwe bayita Golden Jubilee bwe yafuna omwaka 2022 ku lunaku lw'abazira nga bamusiima emirimu kayingo gy'akoledde eggwanga lyattu Uganda. Ekifo kineeno omulundi ogwokubiri yakitandika kiweererezaamu mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga John Martins Okoth Ochola eyali aduumira poliisi ebiseera ebyo wenjogerera kati nga yawummula emirimu agikwasaganya ye Abbas Byakagaba eyamukutte ku nkoona n'amusikisa omukulu amanyikiddwa nga Lusoke Kituma akwasaganye emirimu. Federico Enanga omulimu guno gwabaddemu aguweererezaamu emirundi ebiri anti yasooka okugukwasaganya mu mwaka gwa 2014 ng'addirira omukyala amanyikiddwa nga Judith Nabakoba wenjogerera kati nga minisita Judith Nabakoba oluvannyuma lw'okukiwaamu Enanga omukulu amanyikiddwa nga Andrew Felix Kaweesa mu mwaka gwa 2016 yajja n'akwasaganya ekifo kino wabula oluvannyuma lw'okukkirira ekaganga butereevu Enanga n'addawo n'atuula muzaamugula okukakkalabya olunaku olwaleero kalira ntende nkutuuseko ebyafaayo eby'omukulu ono amanyikiddwa nga Enanga omwagala w'abangi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Ssebaaseka oba ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1972 kimufuula okuba ng'atemera mu myaka egy'obukulu 51. Disitulikiti ey'obuzaale oba gye balina okutwala akalambo ke emanyikiddwa nga Apache District ku kyalo ekimanyikiddwa nga Ayago sabu kawunti eyitibwa Akokolo era nga bino byonna bisangibwa mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda. Musajja muluwo yadde Oluganda alufuwa okukira bannyini lwo yakulira mu kibuga Kampala waneeno anti kitaawe omulungi amanyikiddwa nga George Ochonga Okabo ne nnyina omulungi amanyikiddwa nga Christine Aichonga obulamu bwabwe obusinga bawangalidde mu masekati g'eggwanga lyattu Uganda. Taata wa Enanga yali mukulu wa poliisi era yali poliisi officer mu bitundu by'Entebbe. Omukulu ono gw'olaba yawasa maama wa Federico Enanga. Maama w'Enanga yali atemera mu myaka egy'obukulu 14 naye mu yali mukyala mutetenkanya era muyiiya yakolanga mirimu gya kusiika nga sumbuusa ng'olwo basembedde mu bitundu by'e Kamuucha era Bwana Enanga ne batoobe mwenda abalala bakolanga mulimu gwa kutunda nga sumbuusa zineeno nga bazikkiriza mu ghetto z'e Kamuucha wamma ne bafuna ekigulira magale eddiba. Baali batetenkanya mpolampola paka nnyina omulungi bwe yafuna akadaala mu katale ak'e Kamuucha n'atandika okutunda ebirime. Kamuucha yalaba ebugumya okukira paasi n'asenguka n'adda mu kitundu ekimanyikiddwa nga ekyakanjoja wabula nayo tebaawangalayo bbanga ddene ne babiwekera ku migongo kukira nswa ebuuka ne beolokera ebitundu by'e Kawempe. Olwo nga taata w'Enanga azimbyeyo akayumba ka bisenge 2 wamma ne batandika okubeera eyo. Ebiseera ebyo Enanga yali vubuka erikuliridde era ng'ali mu siniya ya 6 ku Kittante Hill. Okusoma kw'Enanga yakutandikira ku kasomero ka primary akamanyikiddwa nga Peter Piper Nursery School wabula eyo lwamala eddaala eyo ne yeegatta ku Mugwanya Preparatory School. Eno yasomerayo okuva mu primary esooka paka mu primary eyokuna. Bwe yamaliriza primary eyokuna ne bamuzunza paka ku St. Savio oyo yatuulirayo eddaala lye ery'omusanvu gye yakolera ebigezo bye ebya P7. Bwe yamaliriza ne yeegatta ku ssomero erimanyikiddwa nga Lango College eyo yasomerayo kuva senior esooka paka kumalako senior yakuna ne ziwambaza paka ku Kololo SS wabula nayo tiyabugumyayo desiki zaayo ne bamutwala buterevu ku Kittante Hill. Eno gye yamalira siniya ye ey'omukaaga era bwe yagimaliriza ne bamutwala Bukolokolo
paka ku ssomero oba ssettendekero erimanyikiddwa nga Makerere atandike okubangula. Era Makerere yakuulitayo ne bachelor's degrees mu social sciences. Federico Enanga okusinziira ku kitaawe amanyikiddwa nga George Echonga Akabu yagamba omwana ono mu kukula kwe yali waddalu nnyo era yali ayagala afuke pilota, wabula oluvannyuma embeera yali egenda ekyukirira n'asalawo n'agamba omwana we kaabeere omusawo, wabula Enanga siniya ye ey'okuna teyagikola bulungi naddala mu masomo aga science olw'embeera y'ekitundu mwe yali asomera, era kino kyamuwaliriza okuyitira mu ddaala eryokubiri. Bwana Federico Enanga ng'amaze okukakkalabya emisomo ku kasozi k'abayivu Makerere, kitaawe omulungi olw'okuba yali mukozi wa gavumenti yawabula mutabani we naye anoonye emirimu akole mu gavumenti. Yasaba emirimu wangi ne bigaana, wabula mu mwaka gwa 2001 yasalawo okwekatta ku kitongole ekikuuma ddembe ekya poliisi era n'atandika okukakkalabya training ze paka ne waali kaakano. Obuweereza bwe obukkakkamu amazima n'obwesimbu bimutuusizza ku ddaala lineeno erikwata ekyokuna mu kitongole ekikuuma ddembe mu poliisi y'eggwanga lyattu Uganda, Senior Commissioner of Police, nga ekkula lino yalituukako omwaka ogwa 2022 omwezi gwali gwa Muwakanya oba August, era yali ne banne abalala 772. Eddaala lineeno lyakuna, amadaala agaliri waggulu gali 3 gokka okuli Commissioner of Police, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, Assistant Inspector General of Police. Ye Bwana Federico Enanga ow'olunaku olwaleero. Munne eyamuddidde mu bigere yaliko Regional Police Commander oba RPC owa East Kyoga ne Busoga East, yaliko Manager owa Security ne Enforcement mu KCCA, yaliko Regional Commander owa Ruizi Region, omukulu amanyikiddwa nga Assistant Commissioner of Police oba ASP Lusoke Kituma. Enanga tugenda musubwa nnyo mu poliisi anti abadde akwasaganya ensonga nnyingi, nga ne oba wabaddewo ku siini ng'embeera egenda maaso ajja n'akutegeeza entegeeza endala muoba mu edition endala. Mu bulamu obwange sirimwerabira luyavayo n'atutegeeza kamunyenye akali mu maka ga Kyagulanyi. Genda mu comment section teekawo gwe Enanga kye yali akuyisizza obutali bulungi okukira kye wali olabye. Muwagizi wa Man U Kayingo, nze Omwana Soda. Export TV subscribinga bingi bikyajja, TikTok account followinga kw'ossa ne YouTube Omwana Soda ne Expo Facebook Omwana Soda. Mukama Katonda omulungi akunkuumira. Enanga tukwagaliza bisinga. Export TV to the world.